Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Hello? Mpisizaako katono ku ttete ey'okubiri ngipakinze oba nkugamba ntya. Kale njirinaanye naye tunudde emmotoka eya bbulaaka etunudde ku ludda e Masaka. Toto ey'okubiri. Naye ntunudde bwenti ku ludda e Masaka bwenti. Emmotoka ya bbulaaka. Hello? Nti gw'ogamba gwe nninda mulindemu ebbanga lyenkana ki? Sisobola mukwano kuyimirira wano ddakiika 3 ate nayimiridde edda 2. Dakiika nga 3 ku 5. Mbadde nti 3 kale. Hello? Hello. Nogamba mbalaba. Woyimiridde oli opposite ne Equity Bank. Bw'otunula ekyengulu Equity Bank ogiraba. Equity agent. Banka yo. Olima wangambye toto eyo Kati bw'ova ku lukadde. Oba wayimiridde ku toto etakyakola. Sikyegendereza oba tekola. Kati bannange waliwo eri toto waliwo toto ewali ku lukadde wali aba traffic awo. Kati bw'ova awo waliwo ettaka etakola naye kati tekola weyongere mu maaso ekyengera mu tawuni wennyini. Kale kati ndi mu kujja mu maaso. Olaba owa boda ataddeko ebintu. Yes, notekako n'akakaaya. Kale. How are you? Kale mukwano gyebaleko. Kale. Leka kwate si gwatutuma obubaka ate. Siwe gwasiima omuntu. Naye tolabise bubi. Ensawo nno ekanjitereza. It's okay. Lwaki tukulese gwe? Ogenda kwogerayo ntugenda kukubira essimu nga tutuuseeyo. Kale mukwano jangu ogenda yingira otuule. How are you? Ono yatutwala kale. It's okay. Kabajje bagenda kuwa ekifo. Kuba biri nabyo byajjuzza dda so keeke eri omwo bimuli. Amina. Tugenda kukubira essimu naye ngenda bagamba bateebe. Sigenda mugamba ebyo mbwa ono. Nga bwe waŋŋambye. Ngenda mugamba aliwa. Bw'anaamulaba ajja kumanya. Kati yamutuuza eri emabega. Yasooka asigala eyo atulagirira eyo. Kale bamaze oteekayo. Kale katugende kuba wano tuba blockinze. Kale tugende ojja kumanya ebiddako Kale mukwano bannange nange nno njagala onkolereyo ka surprise. Nina abantu bange benjagala okusiima bombi omwami n'omukyala. Bambeererawo mu mbeera sirina we nnyinza kwogera naye abadde nga bambi omwami yafuna accident kati ng'asuubira okukolayo kapate k'okwekulisa kati nga kuolwo njagala omukolere surprise nesimanyi oba onaabaawo kuba kapate ako baadde basuubira okukategeka Sande ejja ng'ofuna engeri gy'omuyeeyamu. Kale naye teweerabira onaamugamba nti oli abamulamuwo abajja kutegeera nti tewali mulala nze kati olina kumugamba gwe nkumanya oli bwongo gwe ojja kuba olinawo omuyeeyamu. Ojja kuba ofuna engeri gy'omuyeeyamu oba gy'obayeeyamu kuba bombi
ekikulu ekyange kubeebaza omutima omulungi okubeera n'okwagala eri buli muntu mu buli mbeera oba nnungi oba mbi oba balina oba tebalina bambeereddewo ne famire yange nga n'omwami mwebaza okubeera n'omutima omulungi n'okubeera n'ekisa kuba singa teyalina kisa teyandikkiriza mukyala kusembeza bantu be naye bambi naye yeebale nnyo bambi yoyo mwami yoyo ani mwami poe yoyo tugenda okukola twambuke wali muneewo okyamewo omuntu n'osigala ng'okukuta omutiisa oba onoonya paakingi anti yaba takimanyi ekyo kati tugende opaakinge wali emmanju yaba tabanyi aba scared ote naawe omukyala yoono yoono maama oba binsange kaŋŋende munyumiikire binsangeyo abeeno mujebaleko kale nansanyusa okukusanga olabanga shifa alabika yeye bannange alabika ye shifa kale mukwano nsanyusa okukusanga obulamu bugamba ki bulungi pozigwe olubadde nga nkuleetera ka surprise muntyaye bannange nkuleetera ka surprise kale omukyala kamala okwetereza oyambale tugende wali ewali omwami mulengedde eri simanyi ngenda kulaba tuyite emiryango oba mpite wano gweoyambale onsange kampite eno onsange kale alright mikwano mingi ataba ku Spark TV program ewisa omwagalirawo surprise your loved one bwetyo tuyingiddewo amanya nakawombe Shifa Hope nga bulijjo omuweerezaawo bwentyo nyingiddewo ne surprise twatuse dda ewaka wetugenda okukolera surprise eno era nga tubalengeddeko betugenda osurprisinga era mwebale kubanga mutambudde naffe yonna yonna nga mutabye mu makubo mpaka wano wetutuuse olunaku olwaleero wetuli abagenyi so nenga sigenda bagamba bingi nnyo ku surprise kubanga bampulira bintu bya bwama naye nga gambajjukize nti Park and Go Tours and Travel be batuteekamu ssente beekwate mukwano gwe wenna yandyagadde okugenda mu nsi yonna yonna gy'oyagala otravelingamu oyagala kwetooloola Uganda kugirambula oyagala kugendako eyo bangi mulaba bannange Queen Elizabeth ne mugamba bannange batuukayo batya genda yekwate Park and Go Tours and Travel bakuarrangingire bakutegekere ne banno ne gurupu yo bamukuza birthday oba mwagala Jessica get away celebrating kyonna kyonna mugendeyo babategekere namwe abagala ofuluma eggwanga namwe bwekityo mwenna mubeekwate bajja kikwasaganya ate bwentyo nyongera bagamba nti Bonga Comfy Homes be bokka ye answer beninza okurecommendingira mukwano gwe wenna eyandyagadde okufuna era ka get away nga togenze wala nnyo yagala kubeera kumpi wano just Bonga mami nzije bwedda nkulinze nga ntiddeyo ewa ddadi naye nga kankulindire ddala kale naffe ontya nga naye ndi muntu mulungi ontikkule kankukwasa nange onkwatireko kigenda kukunyumira kale muli muti eno banenga mubeera walungi akawewo eno akawewo emiti bannange katubuuzeeko ku mwami wano kale ssebo naffe tusanyusa obbasanga surprise nze naye bampawo kakeeka siina buzibu nga mbuze banange sibuze
sibuze wadde. Tikudenga olumu obuze. Amanya geego. Mwami Po ne Miss Nakiseka Hajara. Mbuze? Sibuze munaye ntuuse. This is surprise. Surprise tweje yanziza naye bana. Teteka keki. Kituufu. Tweyogereko bulungi. Lwaki batadde wabwe? We wagazi n'akawewo. Wangi tuyingire? Sweet. Nti no bagambe tuyingire, it's okay. Tugwako bannaye. Mwete mugambe bantu nti. Hello, how are you? Fine. Obaani oyo bannange. Rich Auntie Shifa. How are you? Toyogera. Bannaye tusanyisa obbalaba. Kale sebo. Eradde sebo. Bulungi sebo, sibeta ne sebo. Mujebale eradde nnyabo. Nnyabo sibeta ne balamusiza. Mujebaleko bannange. Tuddawo ndaba abantu. Nga oli wala. Jangu otuule wano. Nkunnyonnyole. Ne mwami atuule wano. Nkunnyonnyole surprise. Eric tuula wali. Lady asooka atuuleko wano. Sanyisa basanga. Shifa lyeryo nakawombe Shifa Hope wa surprise. Omuntu nankubira. Nasooka abanyumizaako nti gye muli. Ne mala ebbanga nga nabawulirako nti gye muli. Kanadde ndi awo ne ŋŋamba Shifa time etuuse kati. Nandagirira. Nezija. Ladies first. Ani gosuubira. Ama ladies first sikyo? Nga wamuddo nga webweru. Simanyi. Nange simanyi. Siyinza kulimba kuba tulina abatwagala bangi ate naffe tulina betwagala baki bangi. Kati siyinza kulimba ati nno baani. Funayo omu bw'oti naye kanyimirire ku ono. Omuntu anakusurprising era oba omulaba. Naye ffe abantu Shifa bambi batwagala. Ate naffe tubaagala. Kati siyinza kulimba go ge mazima. Tolina goyinza kugamba nti ono. Kale katuddeko eno owa mwami Po. Emikwano nina mingi egy'abantu era sijja kugamba nti ono kyekituufu. Naye nga gw'osuubira ayinza oba ali mu mikwano. Ali wa muno ali bweru kyenjagala osooka okumanya. Bannange oba aliwa kuba simanyi kuba nange olumu mufunira ku WhatsApp. Era akunnyonnyola n'omanya. Nankubira direct. Oba waliwa. Nange omanyi kati abantu bagenda ne bantu banga simulabyeko buli kimu ne kiggwera ku ssimu. That's how much people trust me. Akubya nga Shifa ojja kugenda nno bweruti. Kale kati kiki ku ssimu okwo. Nze mbutuufu sigenda kuteebereza. Tolina goyiza kuteebereza. Nze kuba kati n'embeera gye mbaddemu emabega wano kuva nafuna buno obuzibu. Mwaka nafunira abantu bangi. Kati siyinza kugamba nti ono obaani. Era sikulimba. Naye sijja kiteekamu nti mukazi kuba singa mukazi nti nina mukazi nti ampa surprise. Ng'ofenseko. Maama bw'aba mukazi yakwadde surprise naweerako ne mujjawe. Kumanga namukwana ne mwagala ne mugamba munnaye. Nze nina mukyala wange n'akikola ng'afa. Naawe. Nene kiba kityokola otya? Mbitwala. Era nange mbitwala sizira sente. Nkayana sente zo. Omweyanza bulungi. N'omugamba netweyanzizza. Kituufu. Kale kankube essimu tulabe. Ate bw'abanga surprise omuntu asinzidde side eno n'agamba munnange. Obuzibu yayimiridde ku bantu abo. Babiri kati wayinza okubaawo omugagga ayagala family eno.
singa obadde omu oyinza oteebereza bw'oba nga naye tuleetedde tuli omu babiri naye kati akoledde babiri bannange Kikyali babirikwate kyalo talete ebirabo ebirala bannange mu mmotoka temwina nagwe muyinza kufumiitiriza kati bwe tutunulako ate emikwano omwo kifa abantu bambi batwagala oyinza ogamba nti noono nga si yeye kale buli muntu alina enjagala yiye tetwayinza obaawo ye nga kyamusukkako ate nga sigwe tuteebereza bulamuzira bannyo ate mmwe kubeera ng'ali mu mmotoka omwo kuba emmotoka yonna eri tinted kuba bazze direct nze bazze ndabo okuva eri wansi emmotoka eze teyiseewo kati nno patro yakatuyimiriza wali netugoberera oba lwakuba emmotoka eri tinted tuzze ng'etuwerekera tusamwera ejjudde nnyo emabega ogiraba etudde bweti ngenze nenkutuuka nako nga tonnantegera olize noga ndaba nga shifa kati okuva eri kati ate ninga nono si shifa patro mugimanyi gye muyina wali eri alingiza nno abadde amanyi ebirabo bizze birabo biyinza okuba kenda byoyo oyo mumanyi ate falidde ononye ekiwana muzze naye ono tetumanyi ono naye tumusanza ajja wali ne tumuwa lifuti oyo tumuwadde lifuti oyo gwolaba kyaka mama rahuma yandiba mama rahuma kemulimu farida yandiba mama rahuma kankube essimu farida tusanyusa ono nno madde simanyi nali farida olubadde ono mama rahuma halo Hello? wangi ekubuulire bakazi kubula naye naza naye mama rahuma ate sonake totubuuza olwolubadde saagala kubuuza gwe njagala buuza ku muko wange kwata nange nkuwonya bannaye nazaala wange bannaye muko mugamba muti eyo kiki kino kyotukola gwe kazimulamu muwaiza obaayo omugagga ali Naza. eyo wanje mukama akuddizeewo sigenda kwogera bingi kuba oyinza n'okunkankanya nazaala bababeera wala naye nga bangi mukwano tweyanziza nnyo mama rahuma bannange mmwe musinga balakalawo bannange fikumu nze ate sirina byakwogera kuba byanzigwako bannaye kiki kino sikyayina bannaye mama rahuma kyokka leero nno nkedde kwogera naye ate omutima gumu nkubidde ku makya nkedde kwogera naye ebyokwogera nze bimpeddeko gwasobola olowooza buddagala biki naye nga mpulira toli waka kale mukama akuddizeewo bannange mwe musinga banaye mwebale nze sibalina kumanye mwebale kuba na mutima mulungi wangi maama naye bannaye kati gwe kyokka bambi tweyanziza nnyo teyanzeege mukama akuddizeewo akikubalire webale twagala bulijjo otwagala mbagalamu akatonotono era kamala ne bannange nga tweyanziza ne mama rahuma naye otegeera bulungi olina kwebaza omukyalo oyo hope naye kati olwala okukuta kituufu nange namukubidde nga tali waka namuwulidde neŋamba nemugamba nemusuubira gyabadde alina okukeera naye gwe olusiba olowooza ekyo banaye kifa bambi teyanziza nnyo teyanzeege kyokka bambi lwaki nsonga lwaki otuwadde bino ebintu byonna sooka ombuulire
bino omutwalo bye byange. Kuliko buli omu ekigambo. Buli kyusa tulabe mbadde sitidde. Bannange bye byange kituufu. Muganda wange tebakugenda kuzzaako ggwe. Naye bannange kati banjogere ekyo bandike lwaki obituwadde bino ebintu bino byonna byaki n'otulowooza simadde manyi wa mugagga ki era ŋŋambye mugagga ki ono osuubiraani sirina gwe ge mazima era nkugambye nyinza okugamba omuntu naye ate nga wayinza obaayo omugagga akiguddemu ne ŋŋamba owaayi kati lwaki obituwadde bino byonna agambye mbw abakuba mujjawe nga yaleese surprise naye n'amuwa yandibyeyanzizza mbitwala bulungi nnyo era ŋŋambye maama oba lwakitaddemu omukono naye nga bambi mwebale byonna lwaki obituwadde sigenda kumenya kiri wabula byonna ebiriwa bye mutukoledde bye munkoledde gwe ngaani twagala ani ayagala ani abantu tebamala gaagala ayagala bw'osiŋŋaana omuntu ayagala omuntu w'omutima omulungi nga buli kirungi kiri ku ye kyokka linda nekaye singa otaddemu neekali kizibu kusiŋŋaana omukyala ng'alina omutima omulungi nga n'omwami alina omutima omulungi wangi maama kizibu tekisangika kubuulire totegeererako ddala kaye singa otaddemu neekali katusuza tetwebasi kuba ateeko mbakalabako nandibadde ŋŋamba kamugambire ddala hope ategere nti waliyo ke twerabidde kakyako naye nga tasika bizibu by'abakazi katumye ekimuli kiikyo kisanyufu kyamulise bambi kyamulise kyokka bambi tweyanziza ennyo tweyanzeege kisala kugamba nga mbeera awo nga neebuuza oba nnyinza kwebaza ntya bannaaye ninga naye lwaki siraba omukyala ono hope kyokka naye nambeerera mwangu oyo omukyala hope mbuba ntya ŋŋambye bannange kati nno ngenda ddukuwa mulabye katodduke kolera ne mu kamera kozi ebimu babisalamu ama olugambo olusalamu olwo mulabye neŋŋamba ono si shifa neŋŋamba leero ono lubazi mbadde nesibye ekireesu neŋŋamba leka ngende nteekeko ekigoye ate mwenna nembasanga mu ango mwembaagala bulungi nga si byakonkona tulabye nga wetudwali nembagala bana akati omwami tetumutambaala nokimanyi tubeera n'abagagga nga tetumanyi era kati mbadde sisuna ti gwe mugagga waffe dooni bannange kyokka bambi tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange sinyo muko wange yoya Nazaala kwegamba muko wange nze simanyi nawe nnyinza kwebaza naye nga munnaye Mukama akuddiza byonna by'okoze tusiimye nnyo singa tiwayina mutima mulungi mpisa agamba mukyala wenze munnange tonsembereza abantu bo saagala kumanya owaayi si byangu naye namwe bwebale nnyo byonna mwebale kutwagala tweyanziza nnyo tweyanzeege bansanze netulidde wano ku shedi era mukama yalaba n'alabira ddala n'akuwonya akabenje ng'alabira ddala tukyakwetaaga nga nkyalina ebyokukola sala zammwe simanyi nakumanya bannange mukama ayongera bakuuma abawangaaze ate ayongera abagabirire bye musinga okwagala
kituufu Amina. agenda tuwayo n'omwana ow'obulema ensi yonna etegeere nti obulema si buteesobola. nti obulema si buteesobola tukirize kiri nti obulema si buteesobola buteesobola kituufu naye nga mukwano tweyanziza nnyo tweyanzeege Banaye kale bambi n'omukyalo oyo Hope yeebale nnyo yeebalire ddala. Hope yeebale nnyo munnaaye yeebalire ddala omukyala atuuse ne Ajati Farida ekitusesezza gwe yatuwadde okutuleeta omubuuza we tuweta bayitawo batya nti nze mmanyi waka we babeera tamanyi ebyo mbuwowetera ekyalo bakiyita bati laba katonda batuvuddemu patro batulaba tujja nga tebatugoberera batuviiriddeko awaawo si weewo wamma munnange batugobe nange balaba emmotoka ebadde ejjudde nnyo emabega oba ng'etudde era tugibikudde ne bagiraba mbubadde bamanyi tukidinapinze mbuba kidinapu netugamba naye tugenda ffe kukola surprise tukola mirimu gya tv kobbo ne batusaba byonna zi id simanya muleete biki kati laba obukirese obuzibu nga tuga omwana wuuyo nno family member yali mututwala bwe babuuza family member wetulagala nga simanyi family member nga tamanyi wetulaga kati ne mukubira ono yennyini muge waka wetulaga bayitayo batya kyokka nga nno tulengerawo ewaka nno otambuzaawo n'ebigere tubadde wali eri nga wansi mukukkirira emanyi okujja olumu n'ebeeraawo erina esimu bagiddiza nnyiniyo tayagala bya muntu akwata ku bitali bibye bannange nga mukwano tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwetikka Akyali kusimana. kwali ebigambo nno bimubuze naye nga gwolaba ono ekiro kata tusule ku ssimu nga twogera Ogere. Byonna nabyo obuzibu byonna Hope nabimugambye n'abimmalako. Kati Hope abitugambe. Kati Hope Onatasobola kwogera kati Hope abitugambe. Hope abitwagambe nze sirina byakwogera byo byanzigwako bambi byanzigwako. Oba Ajati Farida yabisobola obyogera naye abadde tamanyi na kyalo gye mulaga. Nange bino byonna. yakedde tumusanze awo ekyengera ntuyimiryakawo mu makubo naye ne mugamba tuwerekereko nakanza mugende tweyanziza nnyo nazaala wange weebale nnyo weebalire ddala mukwano Kati gw'oyagala kunkankanya bukankanya. eddagala eno tuli mu kibira eddagala gye liri tujja kunaaba obuko Ab'e Masaka tetumala gakankana. Bwe tuba tuddayo obuko tubuleka mu Lwera. naye ffe bwe tuddayo e Masaka wano wasigala abantu eno sayidi Tewali basigala. n'omanyi tikikalira banaye tuli bangi naye ng'obubaka bwebwe bwa beebaza thank you Mr and Mrs Nyangu Paul ali mu kubasiima nagamba ebimuli ebyo ebibiri mu bisiime mu bitwale si binene nnyo ku bye mumukoledde mwebale kuba abantu balungi mwebale kumwagala mwebale kuba na kisa mwebale waŋŋambye neebaze mulamuwo yebale kwaniriza yebale kubanga agatta Oyo yava mu bwa mulamu wange n'afuuka muganda wange n'ava mu muganda wange n'afuuka kikwano kyange n'ava mu kikwano kyange n'afuuka mulabe wange. Kati nobadde mmanyi kati yegwe ate sisita we yegwe sisita omwami ye mulamu kumbe ate Ayo mukabrother wange. aliwa Oyo. ono gwe njogera naye yafumbirwa brother wo bambi ne mufuuka bwe mutyo osese noseka bw'omulowoozaamu byonna osekawo na busesi wafumbirwa brother we ebyaddala Ebyamaddala ne mufuuka ba Luganda ne tufuuka ba Luganda. bambi kyekisinga okusesa ne lwaki aseka muleka mulina obuntu bwammwe bungi balina Bwatyo obuntu bwabwe kati mwe lwaki mubasesa ffe ne mutatugambako naffe tuseke naye bannaaye
Amaita kulabako naye afenseko. Kati twakoze bubi lwaki tetwazze naawe. Ate kyandiyitiridde. Tewandibadde mulamwa wadde. Okakasa. Kwandibadde kuseka kwokka. Bambi, mwakikola mutya? Katonda yabafuna atya bambi n'abagatta nga byonna ne bikwatagana obulungi bwe bityo. Nego omanyi omuntu gw'oli obuwuliza oba n'obuloza n'oseka. Opanyihapo onseka nve ku ssimu. Lwaki ovaako? Kati mbulya kojjukiddeyo akakussa enseko. Oba ani gwe mwageya? Muleka mulina muntu oba gwe mwageya yabassa enseko. Pamela amagende mmanja obuza abaana ekibiriti n'akambe n'essowaani tusale keeki. Tuviire abakazi bano. Kubanga muleka mulina kaboozi nga bamma balina gwe baageya. Omanyi waliwo abantu abasobola kati nze waliwo abantu nze nyina omuntu gwe nkwataganye ennyo naye. Nga tusobola okugeya ng'oli wano naye nga tetwogedde kigambo. Twetunuulira bwetunuulizi tuti ne tuseka kati aliwo ali n'atamanya lwaki tuseka. Emboozi tugigattako oluvannyuma. Ng'omaze vaawo. Kati nga nze ne mmanyi wange bwesobola okukola naye. Ne twetunuulira bwetutyo batulaga ekintu ne tuseka mpaka ne tugumiikiriza. Twali abantu abakugeeza mu birowoozo kati bano bageezaani. Oba bageezaani. Balina obuntu bwabwe. Kati ate tumutegedde. Kati ate mwe gwe muliko mumutegedde. Olabye bwe nkugambye nti kati wano wetuli wano balina gwe bali mugge. Kitegedde. Era. Okitegeera. Aduse ne kusi. Naye wabula mwemanyi. Mwemanyidde ebbanga lyenkana ki? Bbanga ddene. Myaka obanga 14. Bannange. Bannange. Bane Katonda yeebala ekikola najjawo sitaani wakati awo. Temwafunawo bibayuuza oba biki? Nga bitya? Kale ebiremesa era bibaawo. Ife ababiri. Bannange. Abenga nshufa. Tosesa. Naye nga kyenyiza okugamba. Bingi. Ate nno si bingi nti nno watudda. Kale omusaayi gyesindoza gwakwatagana bukwataganya. Buli omu n'ategeera munne. Kituufu. Ne bw'aba tayogedde nze nnyinza otegeera nti kati nze otegeera ky'abategeezezza tayogera. Ebigambo bye bitono naye nze nsobola omutegeera. Kati asanyuse kati munyiivu kati takyagadde kati apretending. Kizibu omutegeera nti munyiivu nno. Nti nanyiize kizibu naye ali awo. Bw'atyo mpola mpola. Kati nze namutegeera. Naye nga webale. Bambi olina b'otumirako? Entumira. So Edwin. Alabye tumulwisa wamma. So katumira ddala Mama Rahma tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Mama Rahma erinnya lye Mariam. Mutumira nnyo. Ne Dota waffe Esther, Sara, Naka, Sifa, Zai wabadde tali muno. Naye bonna bamuzafalu, Baroni tulina babiri bonna mbatumira. Bonna. Kapeni mwami atumireko. Otumirako. Singasookera ddala okutumira mukyala wange yadde ng'atumidde abadde alusanga akyajja. Nsingidde ddala okutumirako bebi wange. Kutumiddeko nnyo okwagala nnyo. Webale byonna. Webale byonna. Mama Rahma, Mukama akulumizeemu buli kyonna by'okoze.
Ndako ne ku mama wange mukyala Scholastic Kanamuddu. Nti okwagala nnyo. N'abantu bange nina abakulu babiri kuba kati tebaliwo wano. Mukyala Justin n'omwami we Dr. Ambrose Musimbuzi. Mbaagala nnyo nnyo. Mukama yeebale nnyo byonna. Baagaliza birungi byereere. Era n'abawulidde bawulise eddoboozi eryo tirino buli kimu kyonna. Mukama nabakwasa yekka. Buli kimu kyonna ku bulamu bwange. Mubaddewo nnyo gyendi. Kuba nafuna accident babaddewo nnyo. Ya. N'abaana bange bonna mbaagala nnyo. Misango Esther bali ku University basaala bani bonna. Ayizi Ronald Basembe Albert bonna ne mukulu wa Kalazi Ivan wagala nnyo Kampala Road. Roma Bluebirds. Nakyo kitundu kinene nnyo ku bulamu bwange. Kijjukira emmotoka emmotoka egira ddala mpaka eno tuginyigira nnyo. Kituufu. Okoma waliwo wati kati era ngambe katubona nazze ne ndirabe feesi yo. Ate ng'emmotoka sigitegeera. Kati waliwo sisita wange balina Noah naye ng'ezo olaba eno ng'asi yono. Naye awe ya black. Naye ng'ezo gitegeeza nga si yiyo nkubadde zifaanagana. Kati nga obaana ono akamulinda amale okuvaayo. Noweesirikira. Naye baneemunzikirize nti nsoma embeera. Mbagambye mulaba ntunulidde omukyalo ne mbaga mumanyi. Kansooke mutuukirire nzekka. Nkirabye. Naye era naffe olabye nga tustoppinga wali tupaakinge. Ndabye emmotoka negenda direct. Nasitanga neebuuza. Ate nekira omuntu ajja direct mpaka eyo abawaawaka nnyo oba oyinza okugamba ne ono waawaka. Kati oyo omulamu wa Nkalazi yagira ddala mpaka Manju. Kati nga zaasiye nenga kati obaana. Dada omuntu n'oyita eri bw'oti. Mpaka n'oleka wali wonna. N'osirika n'oba mukkakkamu. Nsirika naye akamalinde. Waliwo abajjawo wano ng'olumu babuze. N'abula mpaka eno Manju. Kati waliwo ekifo garden. Kati abamu bayitawo nti oba weewano. Bajjanga kati wabamanyiira. Kati ekizo nga tunajja mpaka wano. Kale ate nekisinza okungira mbadde nayagadde ddala nga mweyongera eno okujja. Nga kati ono bagenda kukoma mu kiyungu. Nesirika. Kati kikyokka kyekinyiizizaamu kikona bagidde ddala eno mpaka Manju. Twagala mutunaba. Wali apaakinga awo. Kuba mutuufu wamalira ddala emmotoka okupaakinga. Oba wali ewaggwera. Tunajja mpaka eno. Ate naye emmotoka ejjudde. Kati ono bw'atugamba anko wuuyo. Kati ate nekya kyeŋŋambye ona ali eno miryango. Ate ne bajja emanju. Yes, ate nga yitumulese wano. Kati kye kituganya opaakinga wano kumulaba wano tugamba tetumala gamutambaala. Ate tuyite Manju. Kuba nti kati mbadde sinza kidowooza saa. Nze kati bw'ovudde ngambye ono zishifa. Era bw'otyo bw'oŋŋambye. Zishifa. Ebiseera ebimu abawansasagge aleeta butaba. Naye nsinga kubeera wa ddembe. Ogira mu mirembe. Naye lwakuba mwagala ensasagge eyo yo gye oba gigi. Yagundi bano basajja n'abakazi. Nezo olaba nondeetera. Mbono basajja. Simuteeba oba obizaayo n'obizaayo. Kati nga lwaki oba toteeba mwami wo? Mwami Po. Nedda nanti tomugamba ati nno mwami. Ogamba simanyi oba musajja. Naye ngamba bbirako ne nkugamba waagwa. Sina kagamba mama ntera okwogera nti kankubbireko omuntu mubaagalana nkugamba munnange mwagalwawo mwami wo. Ti mwami wange. Era mba njogera oyo gwe mmanyi naye. Kati wali oli omwami twamugeemu mukyala we yatutumye nayingira gyejjambiya. Wamma mukyala wo oba omumanyi. Yali ya mukyawa nga baata. Munnange mukyala naffe twamugawa kiki ekiri emabega. N'ebisajja nno byetumiikiriza osobola nga akizaala mu buzazi mwana. Nekikutuma. Nadde ono omukazi eyatutumye ow'omusajja.
balalamu ate abasajja kyokka basinze ku bakyala ate nabo babatenda n'abasajja nabo bagamba abakyala balalamu kati kati byanjawulomu naye nga webale kukola omulimu si mwangu katono naye munnange olaba nga tofunanga ku lubale kuba lwoba nebendeya ddala abava mu mbeera gamba bannange sirikawo osinga okambuwalira gwe batumye nsirika oba obizaayo omanyi no bafunye kati akakodi akapya bw'omugamba erinnya ly'omwagalwa we nga gamba ye bebi bw'omubuuza ate eryokubiri nti ye hani bw'omugamba ate nikineemu nti ye sweetheart bw'omugamba mutono muwanvu nti wali awo era mutono muwanvu abakutumye akugamba nti ayina odyogera olina okunteeba erinnya bizeeyo sigaze emirembe gw'ogamba otya bizeeyo tusigaze emirembe ogamba ebirabo bizeeyo tusigaze ewe mba ngamba waaviiriddemu obimpa kitegeeza njagala yenna abimpadde yeebale kati ye bwagamba nti bwesogera linnya bannange biddayo osinga ofiirwa ebisingako awo kituufu naye gwe wandisanyuse nga gwatutumye ne batayogera liryo abantu ne babeera n'abantu nga babaagala pulezidenti wako bagamba nti nomwagalwawo kati bwengamba nti mwagala wange nange era mba nkuwa oyo gwe mansuubira ebijja bubi bannange nga biba nasi byangu naye tusanzeemu abeeyagala ebituufu oli n'agamba nti anze ye gundi genuinely nekitwanguyira naffe awo nno kati nga bwe tuzze eno nga tumanyi nti muntu wamme oli muura tubadde bagumu wano tujja naye maama baba baagalana tugenda tukankana nzeemu wamma akubiddeko nga gamba munnange tweyanzizza bannange gwasinze neyanziza nnyo neyanzeegi nsiimye nnyo nsiimidde ddala olina bootumirako antumira abo bennyini kwegamba bandi mu musaayi olaba oyo omuko yava mu buko n'afuga bulaza wange bakazi kubula mwannyinaffe yatuwasiza bambi yabatomeza kati nasooka yeetantala mbu simanyi aleetayo ebbayo olutalo olijwalo lwana nebbulwana era alina okusooka okonviisinga ggwe atanatuuka ku kirala wabula oyinza baagaliza kayimba ki mukwano oba mbaagalize kayimba ki naye bannaaye oba gwe otuyimbire nze kennyini nnyimbe yimba wangamba omanyi okuyimba yimba yakoze surprise agigusize ddala kayimba kyakabasaana oba nkagambe gwe okanyimbire igwembwakagameka byennyimbo ngamba tusitawana nga gezaako kuyimba yagamba oyimba bubi ayeyeye nyabo ye yamanyi yimba naye bireke kati tolaba nti nno anti obusinga babuyimbira baagala baabwe kati mwe baagala bange alibani oyo alibankyaya yonoona yimbapulire naye nze ofundako nange ddamu tuwulire alibani oyo alibankyaya nze simulaba ne bwempa amasanga ne zaabu mundeke napakinga awangadde ne kali akarema namakula anti ovuganya rema ze kale mukwano naye bannange weebale nnyo bambi ze mbeegombye mwebale kwagalana tetukyabisangasanga wangi
ab'entalo be bangi abatagana be batono. Ekyokwagala natwakimala. Omanyi abantu abakwagala ne baagala famire y'ewammwe yonna. Taata, maama, jjajja, baaba, muto wange. Taata, maama, kakisenti kaffe. Kyotera. Tufudde. Kyotera nga wa. Kozi gwe wammwe wa. Kyotera nga wa. Lusese nkozi kiri. Owetera. Kali tutuuka ekaliisi ze mutongera awo ekyakkonda. Kati onaviiramu kali kyotera. N'agenda eyo. Nkimanyi ekya Betelehemu eyo yonna. Nga weewaffe. Okomaawe. Kati ffe tudda wali kyakkonda. Kati ffe tudda wali kyakkonda Kiweesi, Sagala eyo. Nawo nekyotera mu tawuni abo bajjudde abantu baffe kaliisiza awo wonna nze ndiweeyo. Maama taata bonna. Leero mmaze kusanga ku kkubo omanyi bulijjo ŋŋamba era waliwo eyambuuza tulina gwe tugenda okukolera neyambuuza client atutuma aliwako nze Saudi Arabia. Baŋŋambye tubadde tetukulaba nga twalinze dda ne baŋŋamba lwaki tomukubira direct konza nti Saudi Arabia wadde ennamba y'e Uganda tebiyitamu ku WhatsApp. Ngenza olaba okubira direct n'oŋŋamba waŋŋambye omwana ojja musisinkana nga simanyi nti ngenda laba ggwe. Wallahi mbadde manyi oli bweru. Abakuno kituufu batono nnyo abakikola. Batera kuba batono. Kuno nga 3. Ziba zennaku 3. Waliwo gwewakolako n'asanyuka ne musindikira ne mugamba. Bannange mbakuba na ssente. Ono omukazi mbadde ngenda mukolako surprise nga nnyumidde. Omukadde gwe twakoledde yagamanga mujje mulabe oyo munkwate mu vidiyo nayo nembumusindikira. Nze nno nenseka ne ŋŋamba tamanyi nti noono kyaddala. Tamanyi nti nno tugenda. Sanyuka n'eri omukadde yansesa. Neŋŋamba nembumusindikira. Nekwewamala Katonda tali kusonyiwa. Ate siwandibadde ŋŋamba nenkeera neneekolako. Tebibaayo ebyo banno bulijjo boolaba mukadde oyo twamusanga asiikana binyeebwa byabazzukulu be badda ku ssomero. Ntegedde y'ono naffe bambi yatusanyusa ne bannange olaba buneeno bwe batemamu gwe tonyumirwa kati sho. Olina labira wano genda ku YouTube. Kati gwe tonyumirwa. Bano babusalayo ne babuleeta eno. Akawunti z'abantu balala abo be basalayo bukiriipu. Omuntu olina ogenda wano booti ku YouTube no subscribe nga buli kamu tekakuyitako yiino YouTube eriko weewunyisa omwagalwawo. Then ku TV kati tuli ku Spark TV. Ku Sunday saawa 12:00 kwe tuli ku Spark. Ku Spark kwe mugenda okwerabira. Sawa mmeka 12:00 ez'olweggulo ku Sunday. Kati ejja kuba eri leero balala. Byonna neri emmanju manju salayo. Nage kakwerekereze naye ngagenda olabire nga ku YouTube kokoko kwe kubeera byebinyuma naye bana abasalamu olumu boonoona yasalamu kamunyumidde kati story neefa kyova olaba mugamba shifa wansasagge because abantu basalayo nsasagge but tolisanga muntu abira ku YouTube agamba shifa wansasagge eyo ndi hero naye kati mwabalinda obwa TikTok omulaba shifa wensasagge. Olumu basalamu bwonoonese basalamu just statement emwe naye nga bambi bwogoberera oluusi olugero gye luba luvudde. Naye nga katusale keeke bannange tweyongereyo. Mwebale kujja. Amiina. Wandibadde kumpi wandibadde n'okulatobula newandifunye boda wali. Era nandituuse bulungi bambi. Ogenda luddawo. Jo twabadde yiyo mbaale. Omulimu si mwangu. Okay. Get these two. Mwebale kuba bantu balungi tukwate. 3, 2, 1, 0.
Ne lwaki ate mubinteekamu muteekengamu bagenyi nze kantu kano kantama ng'omanyi obuntu buno obwakaŋŋendamu kati salaasala osaavingeko babebi banaye tweyanziza mwenna ababaddeko programu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one ku Spark TV buli lwa Sande ssaawa 12:30 mpaka ku ssaawa 1 era nga ku YouTube otusanga ku channel yaffe teekamu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one subscribing obeere ng'olaba show kweko kwokka bannange gwalindira shifa nti show zirabire ku TikTok show zibeera ku YouTube bano ba send part 1 send part 2 send part 3 ebyo mubirabira eyo balala ate oluusi ne mujajinga nga temulabye the whole story bannange naye nga ffe eri gye tuba tweyanzizza mwenna mwebale kubaako bw'atyo yaliisa omwami we kale mubadde awo nga temumanyi nti obugole bujja bugenda bagwako nga temwabwetegekedde thank you okay Farida tamanyiyo bampeko kusimu Farida leero wano ize bayitawo ekigambo bayitawo batya amayinti katende nebo mbuuza tuweta kukyawa agamba nja kibalaga kiri side eri ekigwa kulya ejjandira okay mwenna ababaddeko tweyanziza nyongero bajjukiza Park and Go Tours and Travel be bateekamu ssente obasangawo ekajjansi ku kizimbe ekiriko ekigambo nti Hamida Loft tuukawo jalaba ekipande ekinene oba olinyaawo amadaala waggulu ogende ku Park and Go Tours and Travel ekajjansi ku Hamida Loft nga kajjansi booti omufulumiikiriza booti okutuuka bwe bati ku taawe ekizimbe kiri awo gendawo gwe wenna yandyagadde okutravelinga mu nsi ez'enjawulo Park and Go bokka be ansa ate nga nyongera okujjukiza nti aba Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kwe ziri ku Airbnb gendawo gweteekamu butesi kigambo Bunga Comfy Homes ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna w'obeerako nga waliwo security waliwo parking emala waliwo buli kimu okwegamba mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga era nga obasanga ku nnamba zaabwe ez'essimu kwe ziri awo ku screen zikoppe bulungi obeere ng'oziggyako ate nange wano kankusomere obeere ng'obakontaktinga bakwasaganye obasanga ku 0772 461 976 oba n'obasanga ku abali mu diaspora muyinza obasanga ku +16175 952 ate nga bannange tulina ekyakabi e Canada nzijambi bagamba wano ate abamu ne mujja ku last minute ne muŋŋamba Shifa wali otugambye e Canada omwoleso biki kyokka mugenda okujja nga ate emikolo giwedde gyayiseeko dda mikwano naye nga leero abakabi mu kutegeka babayita New Afro-Canadian Foundation bakutegekedde waliyo omukolo International Empowerment Conference on Health Care and the Medical Sector ogwo omukolo bagenda kuba mmwe mwenna abagala training engeri gy'oyinza okulabiriramu abafuna akawuka ka slim oba engeri gy'olabiriramu abakadde bingi nnyo ebigenda okubaayo era nga mikwano the time is now tutandike arrangements ffenna ng'oyagala okubeera e Canada nga June 27 mpaka 28 around 2025 that is next year but mubimanyi biba bya process mugenda gamba Shifa ebintu bya June lwaki obigamba ate kati because biri mu paperwork biri mu time birimu okweteekateeka obulungi so mbasaba mukube ku essimu weziri awo ku screen naye ate oyinza okukubira Kathe Kabiite omusange ku +1647 271 6223 for details bannange nsomye namba ya Kathe Kabiite enamba erina ku screen ate mugenda kujja muŋŋambe Shifa ngenda Canada ngate namba njibawadde tweyanzizza nnyo tweyanze bane tweyanziza otwaniriza
tweyanziza bannange okubeera abagenyi bammwe olunaku olwaleero abagudde obugwi ye era nga mutukkirize tubasiibule tubaagala nnyo mukama abakuume mukama ateme ekkubo ewatali kkubo anyege ewaluma mukama yasinga byonna ye musawo asinga. Thank you so much. Ife Farida gundi Mariam ye bamuweereza mama Rahuma yeneyiye kale Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.